Omanyi bannayuganda muli bakujjukiza mwerabira mangu. Oyo gwe mulaba mu kifaananyi bamuyita Kopuliano Kasolo. Yajoga kooti n'akatagga. N'atuuka n'okugisabayo okwo ku nnaku agende yeewummuliremu. N'atuuka n'okugisabayo okwo ku nsimbi enkalu. Akole ebyo ebisobola okumuwanguza omusango. Naye kooti yamalirira n'emusalira emyaka 65 era ali ku meereruzira. Kati mu byonna weegenderezanga nnyo kooti ng'etiitiibya omuntu. Eba emutegeka okukamutiyemulira mbabuulira. Omusajja oyo genfuna agali emabega w'entimbe wakukubwa masasi mu lwatu. So akalembereza ne bbeetu lye bamuwa okujooga abantu. Nkimanyi ajja kulyamuka. Ebyawano mbimanyi. Mbajjukiza Kasolo Kapuliano yatufuukira ekizibu wano nga yerooya ye mulamuzi ye yeesomera. N'atuuka n'okugamba nti nze Kopuliano Kasolo olunaku olwo lwompadde olw'omukaaga okudda wano ngenda kuba bize nina byenkwasaganya ow'ekitiibwa omulamuzi nsaba nzire bwe ruti era ekkooti nekkiriza. Kooti yamaliriza ekamutyemulidde emyaka 65 n'egigatta ku myaka 47 gye yali alina. Ajja kuva mu kooti, ajja kuva mu kkomera nga wa myaka 10 plus. Yoyo mwami Museveni. Mbawe update si oba kati ono mwamuvaako naye bannayuganda mutijja. Mukimanyi nti olwaleero omuwala ono ayinayo kooti ku nsonga z'okutta mukama we. Kati ono mwamwerabira dda babayita bampulidde kakubye. Omuntu yenna nga ku bannayuganda kw'otadde essira, you will get disappointed. Nga baatijjukana n'omuwala ono justice kati baamuvaako dda. Ffe ensonga tukyazigoberera, amanyi ffe tetwaka tugoberera process by process. Olwaleero ayinayo kooti. Tebamusaliranga, tebamuttanga nga bye mwali mwogera. Abalaba wano nga mubuubuuka. Alinayo kooti ku musango gw'okutta mukama we. So bwe munaabeera mu byokero eggaba, mukimanye nti eriyo ne munnayuganda munnaffe awerende bano gw'okutta mukama we. Abaagala okugenda ebweru akatambulirawo e Kuwait. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mwetaagibwa kola mu fast foods company nga bw'olaba Cafe Javas, kola nga ba waiter na ba waitress, namwe abasobola okulongoosa. $1,700,000 gwe musaala gw'aba waiter ne ba waitress, abalongoosa mu biyungu ne bakirina $1,150,000. Olina okuba nga oli mulenzi oba muwala omuyonjo ng'oluzungu omanyiimuuko, kubanga mugenda kukola mu bantu, mugenda kuweereza mu biyungu. So nsaba onnoonyeeko akasente kooteekamu nga visa omaze kugikakasa. Nsaba onnoonyeeko ku noti 767621 oba noti 7456524418. Interview tugenda kuba tuzikola week ejja. So nsaba onnoonyeeko tukuteeke ogende weepakasize ku nsimbi. Calvin Kayanja mbeera nkutuuseeko.